Nkwanirizaako mukwano gwange omulabi waffe owa Telefina 3ABN webale kwekumira kweno emu yokka gy'ofudde ey'omuwendo okubanga buli lw'ogibeerako obeera ddala otutaddeko omuwendo gw'amaanyi ate ggwe ayagala programu yaffe Bible egamba ki ggwe mu ngeri enjawulo naawe nkusanyukiddeko olwaleero webale okutuuka kuli kayonyo gy'otambulidde ate era nkukuyozaayoza n'okuyita mu wiiki ewedde gye mmanyi nti nno eyinza okuba nga yakutambulidde bulungi oba oliawo nga yakutambulidde bubi naye mu byonna twagala okwebaza Katonda kubanga ekisa kye n'okwagala kwe bibeerera ennaku zonna ate era bye bituyimusa mu biro byaffe ebyokulaba ennaku ate ne bituwa essanyu n'eddembe mu biro byaffe ebyokusanyuka mukama waffe agulumizibwe ebbanga lyonna webale gy'okozeeko sande kuyisiza etya webale kulikayo gy'otambulidde abamu mubadde mu kujaguza mu bijaguzo byonna gye mutambulidde ababadde mu mbaga abeetwalidde obufumbo obutukuvu nga leero lunaku olusoose mukama waffe yeebazibwe eri abajaguza birthday eri abajaguza anniversaries n'ebifaananako bwe bityo naye ate waliwo naawe abaddeko awaka nga gwe naawe obaddeko awo mu kuwujjala n'okuwummulamu mukama waffe yeebazibwe ate katugenda kutandika kupambana buto ne wiiki etandise naye mu byonna katutambulire wamu ne mukama Katonda waffe tujja kubeera bawanguzi tutuusa ne programu yo nga bulijjo ate era nagamba nti nno bw'ojjanga mu programu eno bayibuli otogirekangayo ekitabo n'ekkalaamu ebyokuwandiika nabyo bikubeeranga kumpi kubanga oteekwa okubaako ensonga z'ojuliza nga tuvudde mu programu eno n'okuddayo okwetegereza nga bwe bitambudde n'oyongera okuyiga olwaleero tugenda kwebuulirako mu kitabo ekya Samwiri ekisooka essula ey'okusatu tugenda kujja lunyiri olusooka ng'agamba nti awo omwana Samwiri n'aweerezanga Mukama mu maaso ga Eri n'ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo olowooza n'omuwendo gwakyo n'olwaleero ekigambo kya Mukama kikyalina omuwendo gwakyo kubanga kyo tekijjulukuka tekyekyusa ate era tekigenda kuvaawo kubanga yatusuubiza nti yadde akatonyeze yadde ennyukuta terivaawo okutuusa ng'ate akomezaawo obwakabaka bwe kale nga kikyali naffe mbuuza ekibuuzo nti ekigambo kya Katonda kya muwendo gy'oli ekigambo kya Katonda kikola amakulu n'enjawulo mu bulamu bwo okyagadde kubanga wano batulaze nti n'omwana Samwiri yatambuliranga mu kigambo kya Katonda kubanga yabeeranga mu yeekaalu ya Mukama onootambulira otya mu maaso ga Katonda nga tolina kigambo kye onoobeera otya mu mbeera ey'okwogerezeganya ne Katonda nga toyagala kigambo kye nze nno kyenva nange nkusalira amagezi nga nkugamba nti mukwano yagala nnyo ekigambo kya Katonda kubanga mu kyo mwe tujja obulamu mu kyo mwe muli ensonga ez'obuwanguzi kifule eky'omuwendo gy'oli kyagale kiwembejje kubanga n'ekiseera kino tukyakirina watya nga bakiggyeewo watya kubanga era tekiri wala nnyo kyatusuubizibwa nti waliwo ekiseera ekigenda okudda ng'ekigambo kya Katonda kiggyibwawo naye oyo akyekumira mu birowoozo bye akyekumira mu bwongo bwe oyo yajja okuwangula mu biseera ebyakazigizigi kale kyenva nkusaba mukwano gwange nti yagala nnyo ekigambo kya Katonda kibeere ekyomuwendo ate era nawe kikufuula ow'omuwendo era ow'enjawulo mu nsi muno nkwanirizaako Maureen Namutebi ntudde mu programu eno nga bulijjo gikutuusaako no gikwanjulira ate era sibeerawo nzekka mbeerawo n'omuddo wa Mukama omusumba Ivan Ssebaggala Samwiri eyateredde dda obubya ssebo tusanyusa okukulaba amiina nange nsanyusa okubasanga amiina ssebo Mukama yeebale kubakuuma weewaawo ssebo mwebale na kuweereza amiina nammwe mwebale obuweereza bwe mukola amiina nnyo Mukama waffe yeebazibwe ssebo lamusa ku mulabi waffe ssebo omulabi waffe atulaba nkwanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Mukama yeebale okukuuma n'okulabirira weebale okwagala 3ABN TV weebale okwagala program Bible egamba ki neebaza nnyo nnyini ddala abo
abatuwagira ku TVN ya 3ABN osobola ogenda ku app eya TVN ya Avento Media app no downloading nobaako n'okuwagira omulimu guno kubanga bannange omulimu gwe tukola munene era gwetaaga okuwagirwa n'ensimbizo lwekyo genda odonatinge kulaba nti 3ABN genda mu maaso ane nebaza ababuuza ebibuuzo batukola bulungi kubanga be batukuumira wano ate ne twebaza abalaba batukola bulungi kubanga batufudde gye tuli batuweereza ne comment bane mugende maaso nezitusomooza nazo nyingi naye tuweebaza bannange abalaba ate ne mutuwa ne feedback tetufuddeyo efaanana etya oba erimu okusoomooza eba erimu kwebaza zimulusi n'okuvuma kubeeramu buli nanyiiga obusungu ne busukka n'atalwanisa ffe naye naaba nga atalwanisa kigambo kya Katonda naye mwenna tubeebaza buli omu mu ngeri ye ate tusaba musigale nga mulaba programu eno kubanga Mukama asiimye ebeere ku mpewo tusobole okuyigira awamu tusaba Mukama abatuweere nnyo omukisa. Amina. Katugulewo programu Ssomba n'Okusaba. Mukama Yesu nannyini buyinza eyawandiisa ekigambo Bayibuli gwe yekka gwasobola okukitusomesa teri mulala. Mu programu eno tuyigirize ffenna olwo nno bye tugenda okuyiga bitubikkulira amazima amakulu ag'obulokozi bwo ate era bituteeketeeke bulijjo olw'obwakabaka bwo bugenda okujja obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ssomba tulina omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo yabuuzizza oba yabadde mweraliikirivu simutegeera agambye nti entuuko ye bw'ebanga etuuse ey'okufa nga ddala entuuko ye ndowooza ngalowooza nkyamubalirwa nti alina kutemulwa kuba agambye nti singa entuuko yange eba etuuse nga ndi wakutemulwa nti oli n'amala akikola aba n'omusango. Kaakano ekigambo entuuko ndowooza tukitegeere bulungi. Entuuko kigambo kya Luganda ekitegeeza obudde obutuufu ekintu mwe kibeereddewo. Waliwo obudde obutuufu obwa buli kintu kyonna era buli kintu kirina entuuko yaakyo bwe kituuka olwo entuuko ebeera etuuse. Ekizibu kiri kimu kyokka nti olw'okuba tuli bantu tetuli Katonda tetuli omniscient tetulina kumanya ku bintu byonna na biki ebiribaawo kyetuva tutasobola kutegeera entuuko yaddi naddala ey'okufa. Naye mulimu ne perspective ndooza Ssomba waliwo fate ne destiny. Fate ne destiny kati simanyi mu perspective kijayagala okukireetera agezaako okuwa ekifaananyi nti kyamuteekerwateekerwa nti yayina kutemulwa nti kyateekerwateekerwa omulimu abantu abalina okuyigiriza bwe kutyo. Nzikiriza nnamba mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna enzikiriza eyo ng'esomesa twamala obudde nga tukiyigirizaako enzikiriza eyo ng'esomesa nti Katonda yavunaanyizibwa ku buli kintu yagera era akigera kibenga bwe kiri newankubadde nga kibi newankubadde nga kirungi. Entegeera ku Katonda efaanana bwetyo tugisoma mu ndagaano enkadde ya Bayibuli. Tetuyinza kuvunaana baali bategeera bwe batyo kubanga omusana gwa Katonda gujja gwaka buli lunaku olukya. Katonda agenda ayongera kukumanya kwaffe agenda ayongera okutwebikkulira netugenda nga tumumanya ng'era bw'obeera n'omukyala n'omuwasa emyezi ebiri egisooka esatu obulamu bwo bukyebuuza ebibuuzo bingi n'okuvumbula totonnaba kutegeera naye gye mukoma okulwa mu bufumbo buli omu gy'akoma okuzuula munne mugenda okuyingira mu myaka 10 nga munne omutegedde ne bw'akolola ng'omanya lwaki akolodde ne bw'ayitaawo nga totunuddeeyo omanya yagenda ne bakusiba ku maaso ne bagamba nti mukwateko okwata kukazoke guno omukono guno gwa mukyala wange. Kati ekyo tekiri mu bulamu bwaffe bwokka kiri ne mu nkolagana yaffe ne Katonda. Ne bw'otunuulira bajjajjaffe ba Ibulayimu ne bw'otunuulira ba Yusufu ne bw'otunuulira ba Yakobo Katonda yagenda azimba enkolagana nabo empanvu naye nga buli lunaku olukyayongera okubagaziyiza okumumanya
n'okujjulula ebibi bye babadde bamumanyiko nga tebabitegeera na bulungi ne bitandika okutegeerwa. Obadde okimanyi nti bwe tulituuka mu ggulu tugenda kutegeera nti twali tumanyi ku Katonda nga tuli ku nsi kirala nnyo ku kyali kumpi tekitegerekeka na kutegerekeka. Bwe tunaatuuka mu ggulu tujja kwewuunya Katonda kyali ne kyetubadde tumanyi nga mu bufunze tumanyiko kimu kyakakadde millions ku kiki Katonda kyali. Ate oba ebita ebinnyonnyola bitugamba tugenda kumala ebbanga lyonna ery'omu ggulu nga tukyasoma ku Katonda naye nga tagwayo. Kakati mu ndagaano enkadde bajjajjaffe endaba yaabwe n'okumanya ku Katonda kwali bwe kutyo nti buli kimu kyonna kikye era bo mu picture ey'ebintu ebikolebwa oba mu kifaananyi eky'ebintu ebikolebwa temwalimu kigambo Setaani. Era bw'ona asoma mu ndagaano enkadde ojja kulwawo okusanga ekigambo Setaani. Bw'onaaba okisomye ojja kukisoma nga tekirinaaniziddwa nnyo kibi nga ffe bwe tukirowooza. Setaani mu ndagaano enkadde aliraanyizibwanga force oba amaanyi agalinaanye Katonda. Gamba bw'osoma mu Yobu ojja kusoma nga Setaani ayogera ne Katonda awo tigwe Yobu onoomulabye. Ebona asoma eri mu Zekariya ojja kulagamba nti Setaani n'avaayo n'amuvunaana mu maaso ga Katonda. Bw'otunuulira abawandiisi ab'endagaano enkadde nga bawandiika ku linnya Setaani tebamuwandiikako nnyo nga force eri evil ekoza byonna ne bamuwandiikako nga amaanyi agawakanya Katonda agamulinaanye. Kati endowooza eyo eri mu all Semitic religions. Dini zonna eziri mu Middle East yawo kati kampe ekyokulabirako ng'Obusiraamu nabo bwanuuna ntegeregeza bulungi ku ntegeera y'emu nti Katonda maanyi era bo bagayita amajini. Era amajini galokoka n'okulokoka. Mugabuulira enjiri ne mugasiramula bulungi ne gatereera. Kati mu bufunze it is a force erwanagana ne Katonda naye ng'ate eri naye. Kakati kitegeeza Katonda yasalawo byonna yatta agenda no accident asobola okuteekerateekera nti gwe mmoliri ogenda kufa bwoti. Era omuyaga nti yi Allah ng'ageze geredde obulumi muvubuka mugeredde obulumi ng'amusse bubi oyo. Kati endowooza eyo mbadde mpa background. Kati omuntu yenna alina ekigambo entuuko Mukama yageze ategese endowooza eyo ne mu ndagaano enkadde yaliyo. Naye si gye tulina okusigala. Endagaano empya etandika n'ekigambo. Kigambo oyo eyali ewali Katonda. Kigambo eyo n'afuuka Katonda. Kigambo oyo najja n'abeerako gye tuli ne tulyoka tulaba Katonda kiki kyafaanana. Mbonga ajjudde ekisa awamu n'okusaasira. Kakati Yesu Kristo bwe yajja God was manifested through a human being. Kati Yesu bwe yajja n'atandika okutuba ku kifaananyi ekigazi ye ng'avudde buggulu. Ng'obadde omanyi tulina ebifaananyi bingi ku President Museveni. Ninga tugenda nakona mu State House eyo. Tozanya na musajja oyo. Oli yagala abalya biki? Musajja ali kalya lumonde. Ali bikali omukyere. Tubeerawo nga tuyina endowooza ku mukulembeze w'eggwanga, endowooza ku kabaka, abalya asulawa. Naye bw'omala okuyingira mu State House n'obeera naye osobola otuwa amawulire amatuufu. Kyovula abantu abafubutuka mu State House bajja ne bakozesa n'obuyinza abamu ne babukozesa na bubi. Kubanga ganze nfudde wa president agambye bw'ati. Kati ekyokulabirako ekyo kireese nti Yesu yava mu ggulu n'ajja ku nsi. Kati azze okutulaga Katonda kikyafaananira ddala. Ye bwe yajja yagamba nti muli bakitammwe Setaani. Kubanga okuva ku lubereberye ye muki ye Yesu bw'ajja agamba Setaani ye mussi si Katonda. Ye Yesu bw'ajja nti ebikolimo tebiva eri Katonda biva eri Setaani. Ye Yesu bw'ajja agamba nti empisa embi zonna ezirabikira mu ffe kukola kwa mubi. Ye Yesu bw'ajja agamba n'okumuzikiriza agenda kuzikirizibwa ne tufuna omusana omugazi. Kati olwo tetukyayinza kugamba Katonda nti yatukolimidde. Tetukyayinza kugamba nti Katonda yatusse. Tetukyayinza kugamba nti Katonda yageze amagulu bagatemeko. Kati tulina omusana omugazi muko. Bwe tusigala ate mu bikadde tuba tukoze bubi. Kati twagala okuyamba
abatulaba era yabuze ekibuuzo kino bwe twogera ku kigambo entuuko nga tonamana kunyonyera makulu gaakyo ga kibuuzo bwe twogera ku kigambo entuuko tugamba nti ekiseera ekyokufa ekya buli muntu kijja kutuuka era Katonda akimanyi because he's God naye si agenda okukutta kubanga ye si musi ye mugabi wa bulamu era yamanya nti okufa kuli kutuukako olw'ekibi ne Setaani kyava yafa ku musaalaba Gologoosa ng'agamba nti Sebaggala ne bwe nkubadde ng'okufa kuli mutuukako nakke emagombe olw'ekibi ne Setaani naye tagenda kubeerayo bbanga lyonna kubanga mufiiridde n'engula obulamu kati buli muntu yenna ali eyo amanye Katonda amanye olunaku lwendifa manya abantu bagala bagerezaako kufa kati kaneegerezeeko Katonda amanye olunaku lwendifa era talina mutawaana nakyo naye si agenda okunzita olunaku lwendifa kiriba kibi na Setaani bye birinzijja mu bulamu buno naye Katonda agamba nti Sebaggala guma entuuko yo ne bwerituuka n'ofa togenda kubeera mu ntaana bbanga lyonna kubanga nakugulira obulamu obutaggwaawo n'empangula entaana ku lulwo kaakati newankubadde ng'oli eyo balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe ndowooza otuwadde ku musana ku kigambo ekiyitibwa ate Katonda yageze enfa entuuko n'ebirala kati katuddemu ekibuuzo mu budakiika obusigaddeyo ekigambo entuuko agambye nze bwe ngituukiriza in fact musomanga bwogenda okiddamu kubanga waliwo possibility ey'okuba kigambibwa nti Yesu not necessarily nti yali wakufiira ku musaalaba nti tekyali nti nno Katonda yamugerera musaalaba naye mu kiseera we kyatuukira ekyokufa musaalaba gwe gwakola ki gwe gwaliwo tusobola okitwala mu perspective neeyo nti mu kufa Katonda Abaruumi katogambe nti Abaruumi abaamukomerera katate bavunaanibwa musango ki kubanga era ekiseera kyali kituuse ye yennyini yayogeranga n'okwogera nja kufa munaku ntono nnyo naye yali wakufiira ku musaalaba kakati ekyamazima kiri nti bw'osoma nno mu byafaayo by'endagaano enkadde osobola okufuna ebifaananyi eby'endagaano enkadde ebikulaga Mukama waffe Yesu Kristo mu antitype eno mu kutuukiriza eby'endagaano empya nga mulimu ekifaananyi ekyokufa mu nfa embi ey'obulumi naye not necessarily ti Bayibuli yakyogera nti ku musaalaba kwagenda okufiira ekyo tekyayogerwa butereevu naye era nga yali wakufa ku ebi by'omwonoonyi mu bulumi kati ekibuuzo kibuuza Abaruumi abaakomerera Yesu balina musango ki katono kyagamba entuuko ya Sebaggala weba etuuse ekiraba ne mukuba akabazi kakati nze nkoze musango kyatoba essaawa yetuuse okufa ekibuuzo kisooka kibuuza ani akubuulidde nti essaawa yetuuse okitegedde ekyo kyo kimu ani akubuulidde nti essaawa yetuuse gugole okumanye nti ono kati okusinziira ku ndaba yange wakufa kati ssaawa 4 nze kangende muggyeko omutwe mbeere nga ntuukirizza enfaaye ani Katonda gwakuba akaama n'amugamba nti owaayi gundi ali kumpi kufa kati twala embazzi egugugwa otuukirize ate ng'era Katonda yamutomasha kuba Katonda era yamanyi okufa omuntu lwalifa naye era kuba tugambye si yagamba nti nno era talina gwatta yekituufu nnyo kaakati ensonga esooka esinga obukulu yeno nga twanukula ekibuuzo kino teriiyo muntu yenna ku nsi ayingira mu kuteesa kwa Katonda n'amanya ddi Sebaggala lwagenda kufa olw'okuba teriiyo amanya ddi Sebaggala lwagenda kufa kyekiva kibanga teriiyo ayina buyinza kutta muntu kubanga Katonda tannakugambako nti essaawa etuuse kati genda kitegeeza bw'okikola oba tokikoze kutuukiriza fate ey'okufa kw'obuntu oyo oba okikoze olw'ensonga ze ez'obuntu ez'obujeemu kiva mu mutima mujeemu okutta omuntu so si mu mutima gutuukiriza kufa kwe tyawaye nabangu ndosigazeyo ndoze essaawa nga 2 kati katulungire eddala obutwa gwobunywe kati kubanga era n'okufaako n'okusembedde omuntu yenna atta omuntu soma ku Kayini awo 2:4 nnyo 10 agamba atya
Genesis 48 10 agamba bw'ati. Agamba atya? Agambye nti n'ayogera nti okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Neyongerayo ssebo. 11 kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. 12 bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga mmomboze era omutambuze. Kata wulidde ekikolimo bwe kyajja eri Kayini. Kayini asse Aberi. Kayini bwe yatta Aberi ebyawandiikibwa bitulaga Katonda n'amuvunaana era n'amubuuza ki ky'okoze. Osse waaki? Omusaayi gwe nguwulira gukaaba mu bufunze nti okufa kwa Kayini nkutegedde n'obulumi bwayiseemu mbutegedde. Kati okuva ne kaakati ogenze n'ekikolimo. Lwaki Katonda akolimira Kayini ng'ate Kayini alinga atuukiriza entuuko ya Aberi? bwe kibanga yali atuukiriza ntuuko ya Aberi, ate lwaki Katonda amukolimira? That is a sign titeri muntu avunaanyizibwa kukomya bulamu bwa muntu mulala. Kubanga bw'okoma obulamu bw'omuntu omulala kitegeeza nti okufaako n'obulumi bwayiseemu butuuka eri Katonda. Era butuuka eri Katonda, you become responsible for that sin. Yensonga lwaki mu Isirayiri Baleevi essula ya 24 onyole 17 waliwo ekigambo ekikulu. Baleevi 24 Baleevi 24 ekyo Baleevi 24 agamba atya? Ekitabo kya Baleevi tekitera nnyo kubikkulwa. 24:17 agambye atya? Agamba bw'ati nti n'oyo anaakubanga omuntu yenna n'amutta taalemenga kuttibwa. 18 n'oyo anaakubanga ensolo n'agitta anaagiriwanga obulamu olw'obulamu. Oyattanga omuntu naye anattibwanga. N'oyo anattanga ensolo eteriiye anaagiriwangamu endala. Obulamu busasulwa bulamu. Kati olaba nti mu kiseera n'ekya Isirayiri nga tokkirizibwa kutta muntu. Bw'okomya obulamu manya n'obwo buteeka kukomezebwa. Tolina buyinza mu ngalo zo ng'omuntu okutuukiriza entuuko y'omuntu. Obwo obuyinza Katonda talina gwe yabukwasa. Olwekyo omuntu yenna ali yatulaba bw'agezaako okuggyawo obulamu bw'omuntu omulala mbu ayambeko yalinga alabye nga Ssebaggala alina kukuma ku ssaawa 6 ez'olwaliiro kaakati alina kunywa katwa kati n'akatabula n'akaleeta ku 5 n'eddakiika 4 nyagaa kano tukakuwadde wezunaatuukira 6 awo ojja kuba ogenze. Ekintu ekyo Bayibuli egambye ti n'abaakikolanga mu kiseera kya Isirayiri baakisasulwanga mu bulamu. Ekitegeeza bw'oggyawo obulamu bw'omuntu ogenda kwetikka omusango ogw'okuggyawo obulamu obwo. Kyova nti Bayibuli eyogera eri mu mateeka ga Katonda ssuula 2:7 tottanga. Ekigambo tottanga kiba kitegeeza ku 2:13 tottanga kitegeeza tiri kirina mu tteeka lya Katonda. Tottanga muntu yenna. Olwekyo okukomero ya byonna tugambe tutya? Baluwa ya Yokaana esooka essula 3 olw'ekumi mpaka ku lw'ekkumi n'ebbiri etukomaawo. Kino kye twandibadde tukola eri bannaffe. Yokaana ebbaluwa essula 3 11 mpaka olw'ekkumi n'ebbiri. 11 agamba nti kubanga kino kye kigambo kye mwawulira okuva ku lubereberye ffe okwagalananga. Singa Kayini bwe yali ow'omubi n'atta muganda we era yamuttira ki? Kubanga ebikolwa bye byali bibi n'ebya muganda we bituukirivu. 13 alukomaawo agambye nti mwagalanenga temubanga Kayini
eyatta muganda we Abeli. Njagala okubiriza abatulaba bassebo ne bannyabo mwenna, njagala okubategeeza nti ebyawandiikibwa bituyita twagalanenga. Tolina buvunaanyizibwa bukomya bulamu bwa muntu mulala okuyambako bwe kyoyise entuuko ye nti etuuse, kubanga tomanyi ddi muntu lwagenda kufa. Ekyo kireke mu kumanya kwa Katonda era yakyesigaliza kibeere kike. Okufa bwe kutuukanga ku muntu oyo okulimiranga nnyo ekibi ne Setaani naye toggwanga mu ssuubi, kubanga Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo. Yesu kyava agamba nti buli muntu yenna anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. So mu bufunze tojjawo obulamu bwa muntu. Tubasaba Bayibuli egambye mwagalane. Oli ne wawa mulabewo mwagale. Abakuyigganya basabire. Tobanga Kayini kukwata jambiya kubatema. Tinze kantubukirize. Mulimu n'abakwata ababbi. Mob justice. Ne babuucha. Liso ku liso naffe katukujjewo basabira mbegayirira basebo ne bannyabo temujjanga wobulamu. Ekyo mukireke kiri mu kumanya kwa Katonda. Kyetwetaaga okukola kiri kimu ffe kwagalananga na kusigala mu nkolagana nnungi na bannaffe, kubanga oyo yenna ajjawo obulamu ali busasula bulamu alina omusango butereevu. Mukwano gwange ndowooza ekibuuzo bakuzeemu bulungi nnyo nti si buvunaanyizibwa bwaffe okwetikka okutuukiriza entuuko y'okufa, kubanga yadde tukimanyi tugenda kufa naye si ffe tulina okukituukiriza mu ngeri gye n'okwetta kwennyini. In fact ndowooza n'okwetta obuvunanyizibwa bw'otwala si bubwo yadde bwabukwazika tekiri mu mikono gyo gamba kati muddiza nannyini bwe yabumba. Mulinde mu kiseera kye. In fact eriyo n'abagezezzaako ne bigaana kubanga entuuko tennakola ki tennatuuka. Wajja ne issues za abortion n'ebirala byonna tokomya bulamu. Okomya bwaki otta waaki akukoze eki ne bw'aba alina kyakukoze bakugambye nti gwe olina okupoponereza. Katonda atugamba towooleranga ggwanga, tulina kumulekera ye n'akola mu bulungi bwe, kubanga tomanyi ensonga biri mabega wa ntimbe. Gw'ojja kusala omusango ng'ogusalira mu magezi go naye ate nga Mukama naye alaba kirala, ate ye alaba mu budde obutuufu n'alaba exactly gwe ate olina by'otalabye ebiri mabega w'entimbe. So yakyava atugamba tetuwooleranga ggwanga. So kati mukwano gwaffe ekigambo kigambye tosaliranga muntu mulala musango, kugamba teweesalira musango kukola kikola kibi kyakutta mulala, kubanga ng'ekigambo kigambye nti obulamu bugenda na bulamu. Okungula byosize. Mukama akuwa omukisa we bali kutubuuliza kibuuzo ekyo. Katugendeko mu kuwummulamu katono nnyo tukomewo n'ensonga endala. Beerako. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on the microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host.
Kulikayo mukwano gwange okuva mu kuwummulamu okwo ate n'ebyo obitegedde. Tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Bayibuli egamba ki nga tuli ku nsonga z'ebibuuzo bye mwatuweerezza abooluganda. Era olwaleero tumaliriza ekibuuzo ekisoose eky'entuuko nti nno tetusalira bantu musango kubanga era bwe tugubasalira naffe bwe gudi tusalirwa. Naye nga tugenda mu maaso tugenda n'ekibuuzo ekyokubiri Uwere David nga ye yakituweereza ono n'asinzira eriddo obutalejja. Abuuzizza nti why don't Adventists dance or clap in church? Lwaki aba Seventh Day Advent mu kanisa zaabwe tebazina era tebakuba mu ngalo? Okay. Okusooka manye bukibuuzo kyonna bakibuuza tusooka ne tukitangaaza bulungi nga letunnakiddamu tukyetegereza. Oluganda ategeeza ati? Oluganda ategeeza ki? Yasinzidde ku ky'okukibuuza kubanga kituyamba okumanya enziramu gye tuteekwa okukiddamu. Ndowooza wabuuza nti lwaki aba Advent kansuubire nti tali oba si mu Advent oba oli awo. Oba oli awo ng'ali naye nga yeebuuza. Naye okuba nga mu Advent naye nga naye yeebuuza. Nti gye nava eri twali tubikola. Obanga gyali nga takiraba nga kikolebwa. Obanga gye yali ajje eno mu Adventist yali ayina engeri gy'alaba gye kikolebwa ne wana engeri gye kikolebwamu. Naye kye njagala mmutegeeze kiri bwe kiti nti ne mu kanisa z'aba Advent ebintu ebibiri bibaamu kubanga nze mbiraba emirundi miyitirivu nnyo. Okuzina mwe kuli kubanga ekigambo okuzina kiri defined nga body movement following a rhythm. Okutambuza omubiri nga gugoberera entunnunsi ez'oluyimba. Yinza okuba nga lusooba, yinza okuba nga lukuba nnyo. As long as you make a body movement of following a rhythm, you are dancing. Kati amazina mu nsi gayinza okusukka ag'ebika 1000. Waliwo cultural dances. Wano mu Uganda wokka tulina cultural dances ezisukka 8. Kati okuzina kwe kutambuza omubiri ng'olina entunnunsi z'ogoberera. Ekyo ne mu Advent gye kiri ddala. Era kwaya tuzirabira ddala nga zitambuza omubiri nga zigoberera entunnunsi. Olw'ekyo tebakulimba nga nti tekiriiyo. Ate n'okukuba engalo occasion bwe kiba nga kyetaagisa okukuba engalo. Gambe ennaku zino ensi engeri gyegenze kula tufunye abavubuka basalayo kati ne ku keeke juzi nali emakerere wali akawungezi mu kanisa ssaawa nga 11 vubuka nagamba musumba tumaliriza olunaku lw'abavubuka tubeeko n'ekijjulo kitugabira bammemba ababaddewo n'abagenyi baffe ne tusala ekijjulo mu maasa munnange ne bakuba engalo nga beebaza Katonda olw'okuma n'ebirala. Kati kyengamba kye kimu ebiri era tebirina mutawaana kati bikolebwa ddi era bitya kyekibuuzo kye twagala tuddemu tube twagasobola clarifyinga abasebenze tubeera mu kanisa nga tuli bwe tuti tulinga emiti okuva tuyingira paka bwe tufuluma ekyo kya bulimba era oluyimba bwe lukwata kugenda kulanga Oluganda kati yo rhythm that is dancing whichever any body movement whether ngalo whether mutwe whether chiwato any body movement kasite following a rhythm no bo kubachikere omoyo namusensera bulungi kati all that is dancing as per definition we dance and we can also clap occasionally if it is necessary. Naye mpozi kati ekibuuzo kyandibuuzizza kyandikoleddwa kitya? Kyandikoleddwa kitya? Sooka osome Yokaana 4:4. Yokaana 4:4 alina kyagamba. Agamba atya? Yokaana Enjiri 4:4. Yokaana Enjiri sura ya 4 onyolwa 2:4 agambye bw'ati. Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo n'amazima. Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza bateekwa okumusinziza mu mwoyo ate ne mu mazima. Okusinza kwonna kufugibwa ebintu bibiri. Ekisooka kuteeka kuba kwa mwoyo, the inner man, the inner person. Mu bufunze okusinza y'engeri gy'enkolaganamu ne Katonda mu kiseera ekyo. Ate kubeerawo buli kiseera, ate kubeerawo buli lunaku. Naye bwe tuba tukuŋŋaanye era abasinza abangi
focus yaffe eri ku nkolagana ey'omuntu ne Katonda awe wali worship. Ekyokubiri truth. Ekitegeeza nti Katonda ateekwa okusinzibwa awatali bukuusa ng'asinzibwa yekka mu ngeri gye yabikkula asinzibwe. Nga the epitome of all truth is Jesus Christ as the center. Ekitegeeza nti Maureen bw'aba asinza Katonda ateekwa okutunuulira enkolagana ye ne Katonda, enkolagana eyo eryoka eveemu okwolesa amazima gonna Katonda ge yali amuyigiriza nga mwe muli ne Yesu Kristo okubeera entabiro y'okusinza. Olwekyo Abadiventi bwe tuba tusinza tetusinza mu mubiri. We worship in spirit, not in the body. Ontegedde bulungi. Kati abantu abasinziza mu mubiri ntegerekese bulungi era okusinza kwabwe kwa bikolwa bya mubiri. Oli kyava kugamba nti bw'otafukamiza viviri mu Katonda takuwulira oyo asinza mu mubiri. Bw'oba osaba olina kutunula luuyi luno, bw'otunula eno aba tawulira, amatuuge gagguka otunudde sayidi eno. Kati kasolaba omuntu nga tasobola kusinza okujjako ng'alina gy'atunudde, tasobola kusinza okujjako ng'alina akakodyo k'omubiri k'akoze, tasobola kusinza okujjako ng'alina bw'afaananye, kati oyo asinza mu mubiri. Okusinza kwe kukalu. It is called empty worship. Asinza mu mubiri. Naye munda mu mutima gwe bwe mutabaamu kusinza okwenkolagana ne Katonda, eby'omubiri akoze bya bwereere. Yesu kyava agamba nti kubanga bansinziza bwereere. Eri mu Makko 7:7 nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata, agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa naye emitima gyabwe gindi wala. Kati okusinza okw'amazima oleme kusinziza Katonda bwereere kuteeka kubeera kwa mu mwoyo. Ffe bwe tutuuka Abadiventi okusinza mu kanisa, we worship in spirit. Kiki kitegeeza nti olwo enkolagana eno ne Katonda gye tuteekako essira yevaamu ebikolwa byonna eby'okusinza ebirala. Gamba ng'okusaba, gamba ng'okusoma Bayibuli, gamba ng'okuweereza, gamba ng'okubuulira enjiri, gamba ng'okuwa ebirabo. Ebyo byonna bifubutuka mu kusinza okuli munda mu nze. Kati okusinza kwonna okulala okw'omubiri okulabikira muntu oyo otuyanye kyenkanawa okkiridde n'oyambuka kyenkanawa, ozinya amazina g'enkanawa, oleekaanye kyenkanawa, obuuse kyenkanawa. Ensinza eyo yabeeranga mu ssabo. Naye ndowooza Musumba tugambe nti omuntu asinza kusinzira Katonda bw'amutegeera. Kituufu. Lwaki? Katonda bw'obanga onoomulaba nga Katonda wa kitiibwa nga ddala ye kitaawo, tolina bw'ojja nga weemasagga era waliyo ekigambo mu kye tuyita reverence. N'ojja n'otandika naye bw'obanga omulabanga muganda wo ng'omulabanga mutoowo ng'osobola n'omukuga okwogera nga bw'osanze gamba ndowooza era osobola okukola by'okoze. We worship God with reverence. Naye ate bw'omutegeera bw'ogenda omusinza. Kyewuunyisa okuba nti oyinza kuzina amazina go agwefukula mu maaso ga Ssezaalawo. Ate n'ogazinira mu maaso ga Katonda. Ogenda mu maaso ga Katonda ne weefukula. Kyewuunyisa okuba nti tosobola kwambala nkunamyo mu maaso ga Ssezaalawo. Ndegeregese bayinza gamba nti bannange nkya kale Ssezaala nno si kale Ssezaala kale yayinza okubeera nga bayinza okuba babayisaamu amaaso. Naye kale twogere ku kabaka. Naye bannange olunaku olw'enkya Omuganda oba Nakawojjo oba naani oba Nakamatte oba naani agenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mmengo n'atajjira mu Gomesi. Sikirabangako.
sikirabangako era ne bwaba atambula sikirabangako walinnya yegenderezaawo ate era kabaka tebamukuba mugongo omukazi omuganda n'agenda embuga weesimba embuga neyesimba n'ateekako akawale abambambala na dameji kati ngamba kike tujjayo tetugamba nti kabaka Katonda naye tugamba nti bwekibanga n'abafuzi ab'okunsi batuleeta reverence tebayinza kugamba nti ogenda kusinka interview biseera ebiyise mabega eyo mukyala wange yali akola interview naye nga yeetegeka ogenda okukola interview alina okumanya olugoye lwagenda okwambala ontegedde bwekibanga interview z'omulimu mu maaso g'abakama baffe ba boss olina ekika ky'olugwe tosobola kgenda mu interview ng'oyambadde ebisambi byonna nga biri bweru ekyo tekiriyo ku interview biri omu ayambala olugoye decent luli elegant olugoye nga lukuweesa ekitiibwa naye bwekibanga ne maaso g'abakama baffe enkona metuzisuula ani ayinza okwejingira mu ofiisi ya CEO wa company nogenda nonyenya akabina ne kayimirira ne waggulu kati kalinga akensejjere kati ye Katonda aye mwangu onyenya obubiina bwe boyagadde osobola okwambala enkona menositama nga bw'oyagala oyinza okulekaana nga bw'osanze osobola okwefuula ekitagasa mu maaso ge n'okuboggola ndoza olabye kati tulina abantu nga munda mu mitima gyabwe tebaliimu kirungo kyakuwa Katonda kitiibwa ng'ekitiibwa bamuwa kyamumwa n'olwokuba okusinza tekufubutuka mu mwoyo ow'amazima bamaliriza bali mu maaso ga Katonda naye nga tebalina reverence kati Abadiventi olw'okuba nti naffe tuzina era naye nga lutuzikuba naye tuzikubira mu kino wammanga Bakolinso 10 Bakolinso ekisooka 13 agamba atya 13 agamba atya agamba bw'ati kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda buli kintu kyonna ekikolebwa n'oba osazeewo okunyenya mubiri gwo gogoberera rhythm that is dancing n'oba osazeewo okukuba ngalo as an expression of happiness buli kimu kikole nga bwe kinaakolebwa focus tegenda kudda ku ggwe egenda kudda eri Katonda kale tulina abantu abazina amazina n'okukuba engalo mu kusinza nga focus teri ku Katonda eri kubo bakola kirira yambuka mama kirira yambuka kirira kakati waliyo omubuulizi gw'enjiri gwe nalaba katambi katambulira eseereeyo ng'alina ekizindaalo kuliko music omulungi naye n'azinira essaawa ennungi esi n'alyoka kirira n'alyoka yambuka n'alyoka atuuya nalega n'okusikamu ak'emabega ati n'asikamu ak'emaaso ati n'atunulirako abeeno kati oyo takyali mu kusinza kati oluganda era ka vidiyo buli eyakalaba teyalabanga Katonda buli eyakalabanga tewayiwa musajja nno ategeera amazina kati buli lwokola ekintu focus ey'abantu nedda ku ggwe so si ku Katonda gw'osinza okusinza kuba kufudde kati Abadiventi tetwagala kubeera mu kusinza focus edde ku ffe twagala okubeera mu kusinza nga buli akulimu amaaso gali ku Yesu so si kunze nga bwe nze n'amazina kunze nga bwengira bwe kunze nga okusinza okuli self-centered okutali Christ-centered okusinza okwo tekuba kutuufu ekirala Bakolinso ndoza lwatusembyayo nalwo Bakolinso ekisooka 14 olwa 3 obukosome n'olwana 14:33 agambye nti no kubanga Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe otyo nga mu kanisa zonna ez'abatukuvu olwana ugamba lutya naye byonna bikolebwenga bwe kisaana nga bwe kisaana era mu mpisa ennungi
byonna bikolebwenga wayase n'agamba katonda waffe si wa luyogaano. Lwaki Pawulo agamba nti si wa luyogaano? Mu bufunze agamba God is the God of order. Okusinza kuba ne liturgy, ekigambo liturgy. Okusinza kuba kuteeketeeke. Katonda si wa luyogaano. Kyovula bantu ayogera nti n'ennimi ne bwe ziba zoogerwa mu kkanisa ono ayogera asirike omulala avundule bw'obayo n'omulala yeetaaga nga ennimi ezebbiri tazimanyi bamukyusize naye mu lwokusatu mu mpalo. Tewaliwo kirina kukolebwa mu kusinza nga kireeta okuyoogaana. Bino ebintu by'okubeera mu kusinza abantu ne bazina amazina enfufu neeyimuka ne batuuyana ab'empale ezigudde ne zigwa ne bazisigala zikwata bukwasi abamu ekifuba kyonna ne kitonyolokoka amaaso ne gabamyuka abantu abamu ne beekwata n'emikono bwe bati onadda eno nadda sayidi eno. Katonda tabangako wakuyoogaana. Mu kkanisa zonna ez'abatukuvu Pawulo nga waagambye is a God of order. That is why n'engalo zikuyibwa mu kiseera kyazo where it is necessary. Tetusobola kubeera mu kusinza Katonda nga tulinga abasinza balubaale. Njoza olaba Eriya bwe yali ku lusozi Kalumeeri ne bakabona ba Bayaali. Bakabona ba Bayaali baamala essaawa esukka omukaaga nga basaba naye ng'okusaba kwabwe kwakuyoogaana. Bwino bwe beesala amayinja. Bwino bwe baleekaana. Oli amugamba nti mwongere. Bagwa mu nfuufu. Ndowooza tawulira. Mbu baaleekaana at the top of their voices. Ne bagwa mu nfuufu ne beeyala ne bagamba ne bakola okusinza kw'oluyoogaano. Kale era ne batasiima bakatonda baabwe. Neera bakatonda ne batasiima. Naye Eriya bwe yajja n'akola okusinza okwa order. N'atereeza ekyoto. N'agobeera amateeka gonna ag'okusaddaaka. N'ateekako ekiweebwayo kyennyini ekiteekwa okuweebwayo. Eriya n'akola okusinza okuteeketeeke. Bwe yamala n'ateekawo enkola eneraga nti Katonda ye Katonda. Bwe yamala n'agamba muyiweeko n'amazzi mwagala. Mwongereeko zaalinga 12. Yes. Kanaga kati essaawa etuuse kati yakola kusinza nga bwe kuli. Gwe Eriya wamulabako ng'ayoogaana. Wamulabako nga yeesala emisale. Wamulabako ng'aleekaana at the top of his voice. Yayogera ebigambo ebitegeerekeka ebitasukka na 20. Omuliro ne gujja. Kati oge magezi ge twagala okuwa abantu bonna abatulaba wano. Katonda si wa luyoogaano. Ebintu abantu bye baleekaana ne babimba ejjovu n'obulwako okumanya ono ayogera ki, n'obulwako okumanya ono ategeeza ki, n'obulwa okumanya kuno kusinza oba disiko. Abantu abafaananako bwe batyo bali mu kusinza okutali kuteeketeeke, okutali kwa mazima. Kyava agambye nti byonna bikolebwenga. Naye bwe biba bikolebwenga mu nteekateeka n'obukkakkamu ne mu ngeri yesaanidde. Abaadde ebintu tuzina amazina tugazina mu ngeri yesaanidde. Bwe tuba tunaakuba engalo tuzikuba mu ngeri yesaanidde. Bwe tuba tunaakola ekintu kyonna kirina kukolebwa mu ngeri etajjawo kitiibwa kya Katonda wakati mu ffe. Naye tukumanga tutunulidde yekka. Kyagambye nti ekigwana ate mu mpisa ennungi. Kwegamba ezijja mu bantu. Togenda kweyambula. Obadde okimanyi nti waliwo n'amazina ag'ekikaba. Nga amazina ga kikaba. Obadde okimanyi nti kati amazina ag'ekikaba gatandise n'okuzinibwa mu kkanisa. Naye ekkanisa nga waliwo Oluganda ali ku sitamina. Kati amazina nakaddairo kaddeeno n'akazeero kati ate olusi bazina bonna bali abasajja n'abakazi bonna bali omwo. Akati ekigendeerwa ne kitubula. Naye olw'okuba nti abantu mu biseera bye tulimu amatu gabasiiwa gaagala kuwulira bye baagala, banoonya kusinziza watali njawulo. Ti ne bwe mba sigenze mu disiko yange ku kkanisa gyeri, ne bwe mba sigenze mu bino ku kkanisa gyebiri, bangi bawaluddwa. Naye ffe tubalabula nti okusinza okwo bamusinziza bwereere, bwe bagaana okusinza Katonda mu ngeri entuufu. Ekitiibwa ekireka mu Katonda n'etakireka mu bo bantu. Twagala okusinza kulekere Katonda ekitiibwa kye, olwo tubeere abasinza ab'amazima. Amen.
Tweyanza nnyo tweyanzege Musumba owunzise bulungi ensonga eyo. Mukwano gwange David ndowooza ensonga oziwulidde. Okuzina si kibi n'okuba engalo si kibi. N'ebivuga byennyini n'ebivuga nabyo nabyo tubirina era tebirina mutawaana. Naye bikubiddwa mu ngeri ki mu kiseera ki mu mbeera egwana ereeta omwoyo okukka n'owulira ng'omuntu ayogera ne Katonda we. So si kusitula mubiri kukyamuka kuzina gundi ne muyisinganya n'amaaso nti ogengedde ebyuma byandibadde bigoberera ayimba so saayimba kugoberera byuma. Kale kye bayita okukola ebintu nga bisaanidde ate mu mpisa. So tetujjawo byuma mu makanisa tetuwali mutawana kuba nabyo naye bw'oba nabyo kabikukuumire mu mbeera ereka ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. So sikozi mazina gali g'ogamba binaatunula ku munne nga balinga abali mu competition. Kale mukwano webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo otukoze bulungi nnyo era katusobere ntukuzeemu bulungi kubanga ebya Katonda byakwegendereza. Ne bw'oba osanyuse sigamba nti atuteeka ku bunkenke naye ddala bw'obanga ekigendererwa kyo kyakusanyukira mu Katonda ogenda kusanyuka mu mbeera ennungi. Bwe kibanga ekigendererwa kyo nti nno oyagala kuwuliziganya na Katonda era wabaawo naawe embeera gy'olaba ng'okkakkana kubanga gw'okkakkanira era ddala asaana okukkakkanirwa kubanga ye gwe tuwa ekitiibwa. Naye kakati bw'otandika okujja n'okola ebitasaana ne bw'aba kitaawo ng'akutunuuliraga kati oba kino ekyana kifaanana kyetya kino ekimaaso g'abazadde baffe tetubikola. Kati bw'obanga ebyo tosobola kubikola lwaki wandyagadde okwejeegulira mu maaso ga Katonda yesi wa kitiibwa ekimala. Is he not respectable enough? Nga ne mu maaso ga kitaawo toyinza kuzinirawo mazina na stamina. Katonda ye talina kitiibwa kimala kuba nti naye yeetaaga okuweebwa ekitiibwa mu kifo wamusinzizibwa. No, we have to change. Buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo mukwano kye tugezaako okugamba nti bwe kuba kusinza kakubeere kusinza bwe kuba kuzina kakubeere wabweru nga ddala oli mu kusanyuka bibyo. Buli kintu kakibeere n'ekiseera kyakyo naye bwe kiba nti no twogera mu kkanisa nga bw'okibuuza ekibuuzo enteekateeka nnungi Katonda waffe gyagwanidde okusinzibwamu mwoyo na mazima. Webale nnyo webale ddala okutubuuliza ekibuuzo kino. Weewaawo neyabuuziza ekibuuzo ekyasoose mutukoledde puroguramu y'olunaku olwaleero mutukoze bulungi Mukama waffe yeebazibwe. Bwetyo bwe tukomekereza puroguramu yaffe olunaku olwaleero. Musumba simanyi oba olina gw'oyagala okutumira? Njagala okutumirako mukadde wange omwami n'omukyala Sempale Nansana. Njagala okutumirako abakozi be tukola nabo ku bulabirizi obwa Uganda Union. Puroguramu eno bagiraba era ne clips ezisalibwamu bazirina nabalaba bangi olwekyo bane mbatumiddeko nnyo. Mukama asaba batuwere nnyo omukisa ne mwenna abatulabye era gye musinziira Mukama tusaba abawo omukisa. Amiina. Nange bwe ntyo njagala okwagaliza mwenna njagala okwagalizako famire yange okubaagaliza obulamu obulungi mu Mukama waffe mbatumiddeko mu Mukama waffe. Njagala okutumirako Magambo Jordan webale gy'okolako. Bone Seguya gy'oli Mukama akukuume. Tone Muwangala naawe nkutumiddeko mu ngeri enjawulo na mwenna abafamire Mukama abatukuumire ate era abawanguze mu byonna. Tweyanzege abalabi baffe mwenna gye musinzira okumpi n'ewala Mukama abatukumire ate era abawe obuwanguzi. Bwetyo butambudde ne puroguramu yaffe katugiggalewo n'okwebaza Katonda. Tukwebaza Mukama kubanga obadde naffe webala okutuyigiriza. Ebigambo bye tuyigiriza omwoyo omutukuvu yekka yayinza obisaasaanya ne bibuna mu bulamu bw'abo babiwulidde. Tukusaba asigale ng'akyasomesa era ng'ayigiriza. Obuluŋŋamu bubeere gye tuli bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen.
lwaki Yesu aludde mazima bajjajjaffe bangi bafadda era ne beewundaganya tufa kinene nsi laba twelesa bingi mbu tugenda olwo ne tukubuuza singa atuuka kati osonga busonzi oba ogumaza mbiro osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro oluusi twegonza nnyo eri abasinza bangi olwo ne batujuliza mu ffenno twatuuka naye nga buli muntu alinayo obuntuntu obumufundiza mu kasonda bubazisangalo lugambo okugeya fitina nnyongo kunyigiriza balala naye mbwalinda mutonzi osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro mukwano kyenkusaba tokweka Yesu bibibyo ayagala kutaasa kuwonya obuntuntu wadenga muntu wakisaata kukaka kwetonda wabula wesalira wakuwonya obuntu obutono fubaana okkalira mulaga ensobi zo wagenda okujja ffena kusonga busonzi osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro osobola okusigala olw'obwo buntuntu butono butono buzimbulukusibwa kyonsaamu osabe Katonda kuwonya obuntuntu era otabaganye bangi obawonye okugenda mu muliro. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen.